Gezaako ssebo. Nga sinnagenda ku kibiina oba ekisinde kya MK ekyeyubudde kansooke ntunule mu bigambo Kapiteeni Mike Mukula bye yayogererayo. Yes, ssebo. Bwe yagamba nti abawesitaana bakyafuga nnyo kubanga be balina kapasite efuga eggwanga era erilitwala mu maaso. Si zino embwa z'Abaganda. Abaganda ab'ensonga naddala omuli Profesa abaali baseka Gilbert Bukenya yavaayo n'akola statement nga yanikula omukulu Kapiteeni Mike Mukula n'amugamba nti ekyo ky'okola kigenda kukomyawo genocide. Totuzza gye twava, totuzza mu tribalism. Mwami Bukenya bwe njagadde okusooka okubuuza, okakasa twavaayo eyo gy'oyogerako gye twava? Profesa Gilbert Bukenya bwe wali oyanikula statement ya Kapiteeni Mike Mukula wagamba tatuzza gye twava, agenda kuleeta genocide. Naye akakasa eyo twavaayo. Ddala mu Uganda temukyali mu tribalism ng'okugenda okunoonya omulimu. Basooka kubuuza kusindise, batunuulira ennyindo yo ne batunuulira erinnya lyo. Ddala tewali tribalism. Genocide kitegeeza okuttiŋŋana kw'amawanga. Muganda waffe Nguli Jakana Nadduli yattibwa lwa kubeera Muganda. N'amaziga tegannatuggwako. Nga tannavunda Nansingo ne bavayo ne beewaana nti muddangamu. Ng'ate walaba waliwo eyalayira okumusaanyaawo mu linnya lyaffe Tuli Banyarwanda. Oweekitiibwa Profesa Gilbert Bukenya okakasa twavaayo egy'ogamba nti Mukula gy'agenda okutuzza. Okakasa twavaayo oba weewo wennyini we tukyali. Tukkirize tuleme kukwenya Abaganda. Omanye obuzibu Abaganda bwe tulina babuyita kukwenya. Nti twagala okusanyusa abantu abamu nti omu mu bo bw'ajja n'atubuulira ddala ekituufu kye bali nga ggojja okwenya. Totuzzaayo eyo, toleeta tribalism. Enjawulo eriwo nti ono tribalism n'okutufutyankanga Abaganda agireetedde mu bigambo, naye waliwo abagireetera mu bikolwa ng'ate etwala bulamu bwaffe. Olwaleero abaana b'Abaganda bameka abali mu makomera lwa kwagala nsi yaabwe? Abaganda bameka abali mu kubundabunda oluvannyuma lw'okusenda amalaalo ga bakitaabwe n'ettaka kwe baali batudde nga ku ssaawa eno bakitaabwe baabateeka na muzirimbo? Bameka? Tuleme kwenya. Ate era ekirala kye njagala tuyigemu, statement ya Mike Mukula agamba nti Abaganda tulimbwa gigaziyeemukko. Omanyi ffe Abaganda obuzibu bwe tulina, twagala nnyo ebitiibwa, twagala nnyo okukwenyezebwa, twagala nnyo okutuwaana. Kasita otuwaana, kasita otuwa ku bitiibwa, kasita otuwagulirako, olwo nga tuba basanyufu nga tuwulira nti ensi tuli mu ttaano. Naye statement eno giyingireko munda ddiipu. Lwaki Abaganda tulimbwa? Nyiza okukivumirira, naye ate nze nakugamba nti ne mu kibi nondawo ekirungi. Nze bw'ojja n'onvuma nti yeekolera oli kabi, noonya obubi bwange wensobola obufuniramu amaanyi agansitula. Si comedian mulungi, naye mu bubi bwe ne mu kuyeeyezebwanga okuva gye yava ng'akyali muto. Yagamba obubi buno mbugjeemu nti ettutumu, mbugjeemu nti ezipangisa, mbugjeemu nti eziweerera abaana, mbugjeemu nti eziwasa omukyala. Era n'akozesa obubi n'akituukiriza. Then ono bw'aba yagambye nti Abaganda tulimbwa, njagala tusooke tumukondeminge, naye munda muffe tuddeyo tufunemu akasenge tufumiitirize ku kigambo mbwa lwaki yakituyise, because yalabika atulaba ng'embwa era ffe tulabika tumufaananira ng'embwa. But in actual sense we are dogs. I'm sorry to say. Abaganda nsooka okwetonda. Ekyannumye nti bw'ovuma Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka obeera omuvumiddemu. But the fact that tulimbwa Abaganda, buuza lwaki. Nze sikireese mu ngeri ya kuvuma, nkireese ofunemu ekyokuyiga. Edda mu kyalo twakwatanga entuula, ne tukwata ebide ne tubisiba embwa, ne tukwata amafumu ne twolekera ekibira. Tugenze kukola ki? Tugenze kuyigga.
naye Mbwa ye yabeeranga ensaale ennyo mu kutaayiza ensolo oba engabi gye tuli mu kuyigga era ffe twafumitanga kiwedde nga bw'owulirira embwa gy'eri mu kufugumira omanya eyo olutuula gye lukwasiriza embwa emaze okutaayiza enjobe embwa emaze okutaayiza engabi kati ogwaffe gwakugenda kugifumita mangu ifumu musiraamu Abaasa agisaleko mangu obulago nga tennafa then tutwale omunyama gwaffe naye Mbwa ekoze omulimu omunene nnyo era ebadde ensaale mu kukwata engabi yeesooka okugabulwa oba gye basembyayo okugabula yeesooka okufuna ennyama oba musooka kwegabira mwenna ekisambi kya Peetero omutwe gwa musiraamu Abaasi egindi ya mugundi egindi ya mugundi kino embwa ne mugiwaako ebigenda Nyatege yakoze omulimu ogw'amaanyi. Nga ye yakoze omulimu omunene okuyigga gwe sooka weebuuze baani abaakola omulimu omunene okuleeta gavumenti eno baali Baganda olutalo lwaleeta gavumenti eno lwayindira ku ttaka lyani lyali ly'Abaganda kale yo teyali badde ensonga kubanga mu Buganda we wali ekyoto ky'obuyinza naye lwasinga kutigumbula baana baani Baganda Babaganda mu ngaba y'ebifo oba mu keeki y'eggwanga baani abasembyeyo baani abagiryako obukunkumuka Muganda nti Omuganda ye yalima ettooke lino naye gwe bawagulirako emyera Omuganda nze lwaki ngambye nti Mbwa lwa nsonga nti ye yayigga naye always embwa enjizi si gye bakulembeza si gye basooka okuwa si gye basooka okubegerako lwaki nga tonnabegerako bana abalala abatakoze kinene nnyo n'otuuka n'okuweerezaako ennyama ewa muliraano musooke mutwalireko muliraano mumusibireko akatuuke mu ndagala mukamutwalire naye ng'embwa eyizza era ebadde ensaale mu kukwata ensolo eno wallahi ogirowooleza kugiwa byenda ng'ate gy'osembyayo ate nabyo bwe baba babitwala tosobola gibiwa byonna gavumenti eno yaleetebwa Baganda ne gavumenti eno mu kuleetebwa Abaganda Omuganda n'avaayo n'akaayana nti bannange tebitambula bulungi esayidi yeekubidde Abanyarwanda bokka be baganyiddwa mu keeki ya Uganda abaana ba Buganda tebabawadde ne wavaayo omuntu omu nga yaani yono guy yaani Frank Gasumba n'agamba gwe play with other things don't we the bavandimwe you are gonna be killed ne tubitwala nti bya muniino n'omugenzi yennyini n'abitwala nti bya muniino okukkakkana nga Jakana Nadduli olwaleero n'abaamulya bakaaba maluma ffe tuliwo kuyigga batukeeza nnyo muzuukuke tugende tusaayire ekisambu ne tukeera tuzuukuke tugende tutema amavuunike ne tukeera tuzuukuke tugende tugakube ne tukeera tuzuukuke tukeere tusige ne tukeera tuzuukuke tugende tuttize ne tukeera tuzuukuke tugende tukoolere ne tukeera tuzuukuke tugende tukungule ne tukeera tuzuukuke tugende tufumbe ne tukeera naye ku lujjulyo ne batugamba musooke muveeko bano bamale okukkuta then mwe mujja kulya obukunkumuka tetulimbwa. I get your point. Abaganda twaganya abantu abatuwaanawaana Abaganda bantu bagezi Abaganda bantu b'amaanyi Abaganda bantu balungi naye nga bye batukolera mu ndeya abatuwaana kubanga baakimanya nti tosobola kutwala buyinza oba kunywerera mu buyinza nga tokoperatinze na Muganda naye n'akimanya nti Omuganda ayagala nnyo ebitiibwa Omuganda ayagala nnyo okumuwaana Omuganda ayagala nnyo okumuwanika ne bw'oba toyinako omuwadde as long as y'omuwanisa omuwadde ebitiibwa by'obulimba nga ne bw'omuwa obwa vice president walemba bega wabaawo genosale waliwo omukolo gwaliyo Masaka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi mu budde obwo kwali nga Muganda mwami we Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Sali Musale kwali naye ng'abeebizibu babitwala wa Sale nga tebabitwala wamyuka wa mukulembeze wa ggwanga then who is the real vice president Sali Musale bitiibwa ebitaliiko mutwe mwagala bitiibwa ebitayogera kamba buulira Abaganda n'ebifo bye mulina mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bwe lubeera luyimba terulina bigambo terulina bidongo mu bufunze terubeera luyimba lwaki mukkiriza okubeera embwa enjizzi
mukkiriza okubeera embwa erafuubana naye bwe batuuka okugaba mmwe be basembayo okulowoozaako babasembeyo okubalowoozaako nga babafisirizaawo kanyama naye nga waliwo byenda na kaabuuyi mpozi neddiba nti mugende mulitwala empambira Bubeka Kalyanga alireegemu eŋŋoma limutunze 5,000. Are we not dogs? We are. Yes. Owekitiibwa Professor Gilbert Bukenya waliko vice president. Bwe wayagala okwolesa obuyinza bwo nga vice president nti president ne bw'aba avuddewo ye gwalina okutuula nga president omwana we ali luddawa gwe bayita Brian Bukenya olwaleero era kyekyamuttisa ani yamutta omwana wa Bukenya? He was hard working, very genius, very determined nga munnamagye nga lawyer era bagenda ne muhooze Sunny Dusty okusoma ebyekinnamagye n'avaayo nga muyivu ng'ate ayise bulungi ng'owa Museveni bakukusizza mukukuse ate nga teyasoma olw'okuba ye mwana wa Museveni bajjawo bonna abaali mu challenges era abamumanyi nti ddandala Bukenya omwana wo n'afa Professor Gilbert Bukenya gwe kyogamba nti ono okugamba nti tulimbwa toyina kye wayizeemu ku nfa y'omwana wo toyina kye wayizeemu nga ne bwe walwana ng'okubeera vice president ajjudde wawunzika oli luzira wawunzikira luzira. Are you sure tebakulaba ng'embwa? Bano mukukulaba ng'embwa nga ggwe Omuganda ate yali atuddeko ku source nkakasa mu kigambo ekyo wabadde oyina ky'olina okugjamu n'otubeera ne weebaka ku buliri bwo n'otunula oti ku siiringiyo n'ogenda ne weetunuulirako mu ndabirwamu n'olaba oba munda mu ggwe temuliimu karakita y'embwa gwoyinza obutagiraba naye nga ye akulaba nga mbwa kubanga gwe weebuze lwaki nti ffe tusinga okukola ennyo lwaki ffe tusinga okukola ennyo mu kubaleeta naye ate ffe tusinga okugaba n'ekitono nga ne kye bakuwadde ne bakugamba nti Bukenya omwana w'engabi muzzukulu wa ono government officials ebizibu babiropera muganda wa Museveni ayina omwana ayina entunuka genocide omwana nga ayina entunuka ab'ebibiina by'abakyala genocide tugulire zitenti abaagala obumotoka genocide tugulire obumotoka enguudo embi mwaziropera genocide kyokka nga waliwo eyajjidde mu bigere bya president naye nammwe mwakimanya nti ono talina buyinza talina kyagamba bantu. Are we not dogs? Si ffe tuyigga ffe tulya oba ffe tusooka okulya embwa eyigga ennyama negye basembayo okulowoozaako musooke mwebuuze ekigambo mbwa then mwebuuze tulimbwa tetulimbwa bwe tuneeraba nga tetulimbwa naye nga bo batulaba ng'embwa tunoonye engeri naffe gye tukomyawo ekitiibwa kyaffe tulekeraawo okubeera abaddu mu nsi yaffe. Ntegeerekese bulungi? Yesebo. Nempunzika nga ngamba nti statement eyo yannuma nnyo naye ate nze natuula ne ngifumiitirizaako ne ŋŋamba oba osanga eddagala erikaawa lyeriwonya bano abatukwenya ng'ate bwe batutta tusooke tubaveeko n'okulowooza nti bannaffe tusooke tutunuulira ono yatuvumye embwa lwaki yatuvumye embwa era tulwane nnyo tweyubule okuva mu kubeera embwa tukomyewo ekitiibwa kyaffe Abaganda ekyokubeera abantu. Omuganda bamugambe nti mugezi nga ddala oli mugezi nga kyeraga lwatu naye olunaku olwaleero batukwenya tuli bagezi naye nga ate abagezi batambulira mu nkwawa za mwami Yoweri Kaguta Museveni batambulira mu mbalakaso eza Yoweri Kaguta Museveni twafuuka bayeesissa. On top of that n'abavuddeyo ne bagamba nti eno gavumenti mbi beesonyiwa byabufuzi ebyabufuzi tobinnyumiza ebyabufuzi tobinnengeza ebissa abaana. Very true. Yes. Embwa ekuuma awaka weetalina sowaani. Think beyond my brother. Embwa ekuuma awaka weetalina sowaani. Naye nga yeekuuma ebyokulya bye bagenda okuteeka ku sowaani bo bagabane balye. Yeah. Abaana ba Buganda olunaku olwaleero mwali badde n'ejje lyammwe. Ssaabasajja Kabaka bw'agamba nti twetaaga federal. Newe batenna tuweebwa mu bulambulukufu ffe tulina okubeera nga tulina federal. Museveni mu nsiko yali tannagenda mu gavumenti naye ng'alina gavumenti.
ogenda okutuuka mu gavumenti nga ddala olina ki ffe we twawulirira nti Ssaabasajja Kabaka ayagala federo twalibadde twamala dde okuteekateeka gavumenti n'eggye lyaffe in case federo egaanye okutuweebwa nga tusobola okugirwanirira in case federo egaanye okutuweebwa nga tusobola okugyenoonyeza era nga ne bwe tumala okugifuna tulina we tutandikira today let me assume batuwadde federo tugifunye ng'Abaganda tutandika tutya ffe abatayina yadde omusirikale amanyi mucaka kubanga bano abasirikale Abaganda b'obaliddeko ba gavumenti eya wakati ate era si batendeke kimala bo batendekebwa kimu mugende mukube Baganda bannammwe emiggo mugende mukuume ettaka nga tusindisa Abanyankole babbe ettaka lya bannammwe bagende balikuume bwe tukufuna federo olwaleero kuba tuba gavumenti wadde ng'eba under Uganda's government tulina amagye we do not have anything era bwe bagituma tugenda kugirwanirira tutya oluyimba federo mu luyimbye nini Museveni talina nsonga lwaki abawa federo nange ne bwe mbeera ye sisobola kubawa federo kubanga muli ente etabutomera muli nte y'abato muli ekisaanyi ekitookya muli omusoto ogutabojja nga baagujja mu dda olulimi kakati ate federo gy'onsaba nze erina kyenzijjako kyokka ate gwe aginsaba tontaddeeko kazito ngenda kugikuwa Ssaabasajja lwe yayimba federo ffe Abaganda twalibadde twekolamu eggye lyaffe eritali official ng'era n'okumanyibwa oba osanga terimanyiddwa nga tuyinza n'okuliyita akabiina ka Niigira naye nga tuli batendeke tuli bakugu nnyo osegeera muganda wange gwe olowooza Hong Kong okubeera nga yeekutula ku China weewaawo ng'ekyali under China byajjira kakeeka dwali lutalo Hong Kong okugiwa federo ebeere different state mu gundi gwolowooza nti obwakabaka bwa Kamuswaga buli wansi obwakamuswaga bw'ekkooki buli wansi wa Buganda golowooza babufunira kakeeka okufuna federo okubeera essaza erisukkulumyeko wadde nga liri under Buganda baalifunira kakeeka mulekeraawo okubanja Museveni federo mugibanjiriza emyaka 2 zaako just lwa kiteeteeyi n'akikubanja n'ogaana ekivaamu nakkuba omugongo okulaga okwekalakaasako okulaga obwetaavu bwo obw'okumugulira Gomesi naye mu Abaganda mutaddewo dimandi ky'okufuna federo tujoogera kati ate oli bw'aba yakuyisa embwa ate aba yakuyambye nako kuba at least ye embwa esobola okuluma omulabe naye gwe n'omulabe gw'otasobola kuluma omulabe obuggolera mu buggolere singa twalina eggye lyaffe erye eririna otukuuma oba eririna okukuuma Buganda nga tufunye federo nga twaliteekateeka dda singa kati lyerinunula n'abaana mu makomera nga liteekawo batuwe kubanga tutya okuyeekera gavumenti ya Museveni era tetwagala kwebrandinga ng'abayeekera eri gavumenti ya Museveni kyokka ate ye tuyisa kiyeekera etutta kiyeekera gyekana nadduli baamutomera n'asooka apokya n'obulumi mu kumutwala mu ddwaliro okumujjanjaba n'avaayo ne bamuzza mu kkomera ne bamukuba obutwa n'afa n'obulumi mwe be mutya okuyeekera be mutayagala kuggulako ntalo mwe be mwagala tubafuule nti tuli baddembe ffe ng'Abaganda ate bo batutwala kiyeekera batusiba kiyeekera batutta kiyeekera omwana n'aba ordinary person ne bamutwala mu kooti maso matete Olivia Butaaya ne bamulesa omwana waayonka ne bamutwala mu kooti maso kakati mwate mwagala buli kimu babaweeweete buweeweesi babawaane mwagala nnyo ababawaana Abaganda they are good people Abaganda they are kind people Abaganda they are smart people Abaganda they are rich people mu bigambo Buganda olunaku olwaleero ebyo bye mutuwaanawaana abagezi ebitiibwa simanya nga ffe tulina ettaka biri ebigambo bugambo ng'ekigambo essaawa ya Queen border jangu ontwale ku ssaawa ya Queen but in actual sense essaawa ya Queen ekyaliwo
teriiwo mmwe kati Abaganda tulinga essaawa ya Queen. Abaganda buli Muganda w'oli tulinga essaawa ya Queen. Twasigaza linnya. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga tukuuma lubuga essaawa eno lubaale mubbe. Ekitiibwa kya Buganda kye tulina okuzza era ekitiibwa kya Buganda bikyuke oluyimba lukyusibwe. Ogalimbe nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye ku ssaawa eno kyasaanawo tuleme gamba naffe tukikuumenga kuba tewakyali kyakukuuma naffe tukize ngulu. Buganda government oluyimba ekigambo message eri mu luyimba nkulu nnyo terubeera luyimba buyimba. Mu nnyimba mwe twayisanga ebigambo omukyala ewaka ng'alina obusungu naawe akuba buyimba. Yagona balumu mwami wange yakusibamu ebyange ngende emirimu gye kusingidde amaka oyo okubeera ng'ekifaananyi twalina omukwano suuti gwali gw'amaanyi nti obubaka bw'oluyimba buba bukulu. Kakati ffe Abaganda mwabateeka mu comfort zone mukyabayimbisa ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga ekiriwa kye tulina okukuuma. Ekitiibwa kya Buganda kyava tukize ngulu lukyuke. Yes, ekitiibwa kya Buganda tulina kikuuma tulina kukiza ngulu kubanga kyasaanawo. Ssaabasajja Kabaka mu bigambo bye yavaayo n'akukolera statement n'akugamba nti Buganda Obwakabaka bwaddawo naye bwakomawo tebuyina buyinza. Then omulala najja n'akola statement kaŋŋambe olaze okwemulugunyaako eri Oweekitiibwa Katikkiro manyinze simanyi kuweebuula Bwakabaka bwange. Era Oweekitiibwa Katikkiro mwogerako nga simwambudde suuti that's why muyita Oweekitiibwa naye bwe weemulugunyaako nti muvoola Kabaka maaso moogi gwe yalonda mwe muvuma mwe mugamba Kabaka tasobola kukiraba nti mayiga mubi n'amugjawo. Ssaabasajja Kabaka bw'akugamba nti twaddizibwa Obwakabaka obutaliiko buyinza golooza ababulinako obuyinza tebalina era obuyinza obulemezaawo omuntu. Think beyond. Yes. Obwakabaka bwatuddizibwa naye tebulina maanyi. Abo balina amaanyi ag'enkomeredde gwe kyoga basobola okulemezaawo Katikkiro. Basobola okulemwa okumuga nti beerawo wadde Ssaabasajja Kabaka akugobye. Lwaki mmwe eyo statement mwagiyita kungulu ekigambo nti Obwakabaka bwakomezebwawo naye bwakomezebwawo nga tebujjudde nga tebuyina buyinza. Kabakabonero akesimbalala nti ne Ssaabasajja alina ekkomo ku kulamula kwe. Waliwo abayinza obw'amaanyi ate abatali Baganda era abalamula Obuganda kyova olaba bukyama butambula bagadi byengali ettaka lya Kabaka lituuka ly'okutundibwa nga tulina Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka lituuka batya ne bagenda ku ttaka lya Kabaka ne bagenda ku ly'Abaganda because akulaga naffe tetulina maanyi gabataasa. Ssaabasajja Kabaka alina amaanyi gwe bw'ogamba ku Oweekitiibwa nti Oweekitiibwa Katikkiro tebitambudde bulungi balabi Kabaka mukamwa. Ssaabasajja alina obuyinza mu kibuga Kabaka talaba mayiga nti mu byamugjewo. Ssaabasajja Kabaka atalina na busobozi butaasa ttaka lye. Ekitiibwa kya Buganda kirina kukolebwa ggwe Omuganda si Ssaabasajja Kabaka kubanga ate ggwe Omuganda gwe kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Kuba kyabadda gwe wagaziya ensalo za Buganda ne bajjajjaffe abalwanyi. Naye era Bassekabaka abaasooka baali tebasobola kugaziya Buganda nga tewali mmwe Baganda. Kakati gwe Omuganda bw'oba olowooza nti Ssaabasajja Kabaka alina amaanyi ng'era kye kikutadde mu comfort zone oleme kulwanirira bibyo nti Ssaabasajja Kabaka ajja kulwana oleme kulwana kuzza kitiibwa kya Buganda nti Ssaabasajja Kabaka ajja kizza ojja kutuuka kuyingira mu ntaana ne bazzukulu bo bayingire mu ntaana ne bazzukulu b'abazzukulu bo bayingire mu ntaana nga Buganda esigadde matongo ate nabagamba wanudde erituuka n'okusangulwa ku maapu ya Uganda. Era bwe weetegereze nnyo ku maapu ya Uganda Buganda baagala gijjako bateekeko nti Central Uganda. Okyali mu kitiibwa kya Buganda naffe tukikuumedde oli tukikuumenga oli najja n'akugamba nti Abaganda obuyinza bugenda mu bawestana mwe mulimbwa. Oweekitiibwa akimanyidde ddala nti naye yabeerako mu gavumenti nga ye nnamba 2 ow'emikolo ow'ebigambo n'atafumiitiriza. Kyali kirungi okuvayo kukivumirira kubanga kwali kuvvoola nga tekutwaliddemu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga embwa ezaala ki
mbwa bwe tuba mbwa ne taata waffe kitegeeza naye ki imbwa naye w'ekitiibwa Bukenya wali bifumiitiriza n'otunuulira ensolo gye twayigga ku butya bwe batuwaamu ebyenda n'otunuulira ettooke lye twasiga ku butya bwe batuwaako emyera n'otunuulira keeki gye twagoyezza ne batufuula bumunyeera nti ffe tulina kugiryako bukunkumuka tebaagala tukwatirako kitole omuganda n'osaba fedro ne bamukumma naye ng'okyayimba nnyimbirire naye nga totonzeewo gye oba pressure group yonna esobola kukuleetera fedro. This is the right time to wake up as we the Baganda okukkiriza ekivume ekyatuvumiddwa naye tukinoonyemu ina message etuyambe okujjukira nti bano ebitiibwa batutega bitege kati batandise okutulangira ate era nze nasanyuse nnyo okutulangira wadde nga saaki wagidde kubanga bulijjo batukwenya ne tugenda mu comfort zone ne bakulimba obwa Ssaabaminisita Apollo Nsibambi feba namba 3 mu Uganda ne bakulimba obwa Vice President Kiseka Bukenya sekandi nga mu government eno ffe tusinga mba Vice President naye nga ate ettaka lyaffe lirisinza okubbibwa nga ffe tukyasinza okubundabunda ffe tukyasinza obutabeerako na waffe. Let us accept the challenge nti twayitiddwa embwa naye bo tebatulaba ng'embwa era ffe tetuakitinga ng'embwa ensolo tugiyigga yo tugiyigga naye ensolo eyo gye tuyigga batuwaako ki nga ffe abayizi omugabo gwaffe ku nsolo eyo ki gwe guliwa. Point of interaction, sir. Okay. Chembuza olowooza ow'ekitiibwa Gilbert Bukenya, that statement, do you think yajogedde in good faith oba he was, boba amutaddemu ebintu mukamwa ye ng'omuntu okwogera kuba yayogedde mutima gwe kubanga at the end of the day naye musajja muganda ate yaluma omusota ne bwalaba omugwa akola ki yeekanga naye mu kuvaayo okubavumirira yalize n'ebigambo bino byenjogedde tufunye tuta solution okuwona okuyitibwa embwa naffe tufuukeko abantu. I think I need to look for him to find out why did he had to say that statement, because it's totally embarrassing the entire Abaganda people. No mutanda mwenyini aba amutwalidde mu ekyo ekintu. Nze njagala okubuulira omuntu avumye Obuganda aba avumye Bwakabaka bonna. Oh yeah. Obote lwe yalumba olubiri lw'Emmengo n'alukuba ewalala yaweerezaayo mabaluwa mwesega mwekka gwate bakubye Obuganda obunene nga ne kabaka waabo ye president omulamba nze omukama wa Tolo nsigale nze Kabalega nsigale nze kyabazinga wabo weese gukulula wekka kitegeeza nti ekikose ennyindo kireeta eriisa amaziga gwayagala ovuma Obwakabaka bonna nga tobumenshonize ng'obuzaabuza vuma bwa Buganda bonna ojja kuba obuvumi ye tageti yaabwe oshegeera Obwakabaka bonna bwavumwa oba bwavumiddwa embwa naye tukoze tutya okonda emingo okuva batuyise embwa kati si kyekikulu kati tukoze tutya okukomya ejjoogo lino kubanga ayogera omumwa gukyaliwo waliyo n'emimwa emirala jijja kujja gikole ki gyogere tukoze tutya okubalaga nti tetuli mbwa eyo embwa ekuuma awaka osobola okugitulugunya naye esobola okutaagula lwenyiize olaba ente esobola okukutomera. So okugenderako ku kyekisinde kya Muhoozi kyoyagadde njogereko. Muhoozi waliwo ensonga ezitasobola mufuula president oba waliwo ensonga lwaki kitaawe tasobola kumukwasa ntebe mwatudde. Ensonga esooka mpa ne katabo wano nkiwandiika. Ensonga esooka obusiru nze yeekolera itongwa bwe mba nsobola okulaba obusiru bwa Muhoozi ate olwo Museveni yamuzaala n'amukuza era ng'abadde amulaba nga nakati amulaba era nga basobola okutuula ku mmeeza emu ne wabaawo interaction n'azuula obusiru mu ye
ensonga ey'okubiri Museveni muleevi wa Ntebe. Omuleevi omumanyi? Kyembanyigala okubuuzaawo. Omuguuli w'Entebe, omutamiivu w'Entebe. Kugamba yamusensera obwongo. Entebe yamusensera obwongo to the extent nditasobola givaamu yadde n'olunaku n'olumu y'ensonga lwaki ne bwavaako mu ggwanga alupo tagituulamu wakiri agikuumisa ssala oba mukyala we. Very true. Very, very true. Omuleevi w'Entebe omukakasa era omugambe nti akwate entebe eno gye yatamira ataagiwa omusiru. Impossible. N'abannyonnyola embaga Museveni tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni. Museveni kaŋŋamba alina emyaka 8 leero 80 years. Emyaka 8 Museveni afugidde emyaka 39 andabe 86 96 216 226 abuzaayo emyaka 3 ayingire emyaka 4 abuzaayo gumusebo ate wabaaki 86 mweyajjira bala 96 myaka 10 206 myaka 2 216 myaka 3 kitegeeza 226 lwaweze emyaka 4 tuli 223 giri 3 sooka ogireke. Tunuulira emyaka gye yajjiramu katugambe yajja ayina emyaka 45. Ku myaka 45 kanzijeko emyaka 25 gye yasomera nga talina kigendererwa kaŋŋambe nti oba okyasoma. Otegeera kitegeeza Museveni yabeera mu bulamu obwa bulijjo emyaka 25 eyo gye yasomera. Oba ebulamu obw'okulwana buno tujjako giri 25 gye yasomera. Kati gino emyaka ayingidde ebyabufuzi Museveni yabeera mu bulamu bw'obulijjo emyaka 2 gokka. Abadde mu bulamu bw'obugombe emyaka 38. Ayambadde obuyinza nti obudde bwe obusinga oba life ye esinga agimaze aggulirwa kkubo, agimaze atambula mu bugombe emyaka 2 gyokka gye yabeerawo nga komona. Tomusuubira okukwata obuyinza atyo abuwa omuleevi ate atasobola na kubukuuma. Era naawe ate munnayuganda nkikugamba nti Museveni yamala emyaka 2 gokka nga normal people, he is an ordinary person. Otegeera tomusuubira okuwa obuyinza. Waliwo agambye nti nesooka anakola mulimu gya sobi. Obwobu yali pirate ku mazzi lwakuba saabyogera yali mubbi wa ku mazzi oyo. Kati tosuubira omubbi wa ku mazzi okuwa obuyinza kakeeka nga tomutaddeko mbeera kye kiri kyeŋŋambye Buganda obanja Fedro naye ye gw'ogibanja mwetegefu ogikuwa bw'aba si mwetegefu ogikuwa okozeewo ki? Solution yo ki? Abaganda batuddize Federo nene Buganda tusabe byaffe babikuwadde kati biteeke mu bikolwa. So kakati okuddirayo ku mulamwa omuleevi tasobola kuwa muleevi wa mwenge. Omanyi Museveni ne mutabani we bonna baleevi, bonna batamiivu. Omu yatamira Ntebe, omu yatabiira mwenge. Kyokka yatamiira omwenge ayagala omutamiivu w'Entebe amuweeko ku ntebe. Erettamira terigenda sukka nnyo otamiire Entebe otamiire n'omwenge. Double drunkards. Oba togenda kumantalya mu bulamu bwaffe. So Museveni tasobola kuva bweru wa bwa Museveni kubeera bweru wa bwa Museveni kuba nabagamba Museveni n'erinnya lye lyafuuka bwa president ne Bobby yeesimbyeeko bwa Museveni. Ani awenda okuwangula bwa Museveni olwaleero nti omuntu w'otuukira okwambala ky'otuddemu nti ye gwe Vincent Ssegawa okoze oluyimba siisiiri kitegeeza olukubye n'olwanamya. Kakati okuva mu bwa siisiiri obwo ogende mu busiraamu eyo decision eba y'amaanyi nnyo ebeera ttaafu nnyo. Kati tosuubira Museveni okuwa obwa Museveni olw'okuba oli mwana we ng'ate oli muleevi ng'ate naye muleevi wa Ntebe. Tasobola. Nabannyonnyola embaga Museveni yakuteerawo muhoozi ng'ekiguumaaza ku sayidi zombi amuguumaaze. Tessaawa yonna taatampaamu nawe munnayuganda abadde amuleetera ennyo ogulemu amaanyi ogagabanyeeko olwanyiseemu ko ku mwana we. Obubonero bwonna bulaga nti omwana yajja kati tulwanyise mwana ono musajja mukulu naye ng'ate ye ategese birala kuba nnabaga Museveni ate si musiru nnyo okulaga akatiiko ak'ekibiriiti mu kibuyaga omungi akunta. Kagenda kuzikira mulundi gumu.
Museveni si musiru nnyo okumanya nti eggwanga lirimu obuyeekero oba obutujju n'abanga agenda jjinja n'akugamba nti ngenda jjinja tegera ku lwantebe. Ababuzabuza nsi. Yes. Gwe mutaddeko amaaso si ye ate nabagamba. Mwe musooke mwebuuze lwaki Muhoozi takyatambula ssente yagikwata omukulu. Muhoozi n'ali eza Pentagon okutta Richard. Eza Pentagon tewaali zezo Muhoozi ze yatambulangamu. Essaawa eno kitaawa amukutta amunywezeza kakati agezaako okweyubula kubanga alabye eri gundi eganye. Kati agezaako okweyubula. Mwazimbe ekibinja ekipya, azimbe ttiimu empya, bula n'ebirala naye nga tekikyasoboka. All in vain. Ekisooka Muhoozi taata wamufugidde. Museveni n'afuga n'ekyabazzukulu be. N'afuga n'ekyabazzukulu b'abazzukulu. Bush Senior yafuga ebisanja 2 mu America gy'emyaka 8 yalekerawo omwaganya gwa mutabani we Bush Junior. Era okuwa Bush Junior America baali beebaza Bush Senior nga bamuwa kasiimo nti weebale tukulembera bulungi. Abe Kenya okuwa Uhuru Kenyatta baali bawa taata we kasiimo Jomo Kenyatta nti weebale kutujja mu bufuzi bw'amatwale. Kati Museveni Muhoozi ofuze emyaka gye n'egy'abazzukulu. On top of that tukwebaza ki kubanga we tuwa omwana wo tuba tukuwa kasiimo gwe tukwebaza ki kututta kutusiba kutumanyiira n'okutukolako ebyambo byo n'okusiya g'abaana baffe ne mutwamba ne mukomerawo nga mubasiyaza kye tuba tukwebaza. Olaba Muhoozi ekyo kyali mu kukola kye bayita akasanka akatono okwebagadde ettutuma. Ekitasoboka. Tekisoboka. Akasanka akatono kebagadde ettutuma. Tekisoboka. Kyakasanke kasitudde nganga mu bbanga. Tekisoboka. Era tekiribaawo. Ate n'ekirala. Nze nyala okumutegeeza lwaki twamuggyako ebirowoozo. Lwaki tetukyamuwa attention? Lwansonga fetulwana na njoka. Fetulwana na nannyini njoka so si njoka. Muhoozi njoka etudde mu Museveni gwe kyogamba bwe nkuba Museveni Muhoozi asigalawo. No. Era Muhoozi alwanye nnyo okubeera ku opposite yaffe. Oshegeera. Naye omukongozi tasobola kubeera opposite y'amayembe. It's impossible. Emisamba gye gisobola okubeera opposite w'amayembe kubanga birina amaanyi geega muggo omukongozi bakutuulako buki. Butuuzi. Tosobola nti omukongozi alwanye Museveni ne bannannyini njoka ne musanyawo ye njoka esigaza obulamu eba erina obutolokero. Kyensonga twagone lugero ti Sserusiru bwa njoka butta nnyinizo jja nti ye n'asigalawo kubanga nnyini njoka bwafa automatically. Nze that's why nabagamba nze sikyalina budde bulwanyisa ba minisita ba Museveni. Sikyalina budde bulwanyisa bakoddomi ba Museveni. Sikyalina budde bulwanyisa ba RDC oba abasirikale ba poliisi. Ezo njoka ezitudde mu Museveni bwe mpaka Museveni n'enkajjawo n'enkatta mu ngeri yonna automatically. Basanyawo n'ejjoogo lyabwe n'obutemu bwabwe n'obubbi bwabwe. So lwaki kye mbadde ngeza kukugamba nze sirina budde budiscussinga Muhoozi. Kubanga ate ye asobola okuba harmful gyendi. Asobola okunzita naye amaanyi agajjawo kankwate wali ku meter box wava amaanyi gagabba agatigumbula n'agatiisatiisa abantu. Sirina budde bwa Muhoozi era sebo nsaba okwetondera olw'obutamuwa budde na kumwogerako because tali worth. Okay, you are very right. Sebo tweyanza webali nnyo. Ate nsaba mwenna abali ku show as mwebale kugoberera General Kuleetongwa n'akwadde omusumba SPS metaliibo naye ate ebigambo byali yogedde ebimu ku ebyo osanga bize mu General Kuleetongwa. So let us embrace the show. Ate nembasaba subscribe, take a notification bell nti bw'olaba tuze tubaako. All our new guests mwebale nnyo okuli FC okuli
Sylvia wali mukulu agambye wano nti no abadde asaba General Yekolaitonga nti lecture eno yennyini ogitwaleko e Makerere University nti basobole okumanya bino ebintu. Ate Makerere munnange ffe twogera ffe bassebijjo ffe abataasoma ne batamanya nti essomero y'ensi. Essomero erikyasinze si kibiina y'ensi n'abagirimu. Weewaawo. So n'olw'ensonga eyo mwena thank you Sylvia Namata awamu ne Colin Alwoga mwebale kujja. So as you're watching our show for today, subscribe, take a notification bell nti omanye bwe tutuuse every Friday bwe buno obudde tubawa ebibaddeko mu wiiki byobadde omanyi ne bibadde tomanyi byonna biyita ku guno omukutu otusangira General Yekolaitonga political analyst of the year. N'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba naye mukosefu mukko era tetumukute aido naye nga akkiriza n'agamba kale kabeerewo mukulu we SPRC mwe era General by the way wala basaba enamba yo juzi nenje basindika kakati nga bwe tuli wano gwe bali banje mbadde nsaba abagala okubuuza ebibuuzo abagala okubuuza okuba obanyonyolemu ensonga privately one on one nsaba enamba eyo ginsomere abatuuze abakwagala ebyaddala basobole okutuukako ku eno program. Enamba yange eri 0773 97 17 57 0773 97 1757 ali ku simu Gambalo ajja kuwulira kale. So n'olw'ensonga we total appreciate mwebale nnyo mwebale ddala tukyaliko ne General Yekolaitonga ku Flashlight online. This show is always every Friday kuva saa 6 paka ssaawa zeezo program tugenda kugikomekereza. So mbebaza mwebale okutambula awamu naffe. Rashida Kibirige webale nnyo, Rebecca and the rest. Thank you, we total Rashida appreciate. Rashida agambye jeno toddamu messages affe bwe nvaako kuba WhatsApp call. Yeah. Ono mukulu agambye yekolera, be careful, don't end up like Adam. Ekintu ekyo kikulu twewa obukuumi bwe tusobodde okwewa naye bw'atakuuma yeekaalo akuuma aba akuumira bwemage. All right. Mbadde nsaba nga tumaze this particular point tugendeko ku tuyigamu ki mu nfa y'omukwano gwaffe Funguwa Barabara Adam muna Uganda kuba kyanewunyisiza okulaba the entire musician section bona babaddeyo ku National Theatre abanabyabufuzi babaddeyo but ng'omukulu ne yagambako initially nti bannange ndi bubi. We didn't see some politicians and musicians supporting him when he was sick, but when his last breath yaliwo yakomo omukako gwasembayo they all came. What does it mean? Why should people come ngomaze okufa ng'oli mu buzibu nobategeeza nti no General yekolera talina kyakulya talina wakusula ali mbwanga ngusa ayagala buyambi? They don't deliver. Nebo omala okufa ne bagamba bambi abadde mulungi. Lwaki abana babufuzi bazze bangi n'abayimbi naye ng'omusajja batoli abagamba bannange ndi bobi? They didn't come, they were not there for him. Mulwana afudde babanjeeza eddwaliro. Sinaba kubitegeera bulungi. Yabadde asasula kubanga omuntu bw'akola statement nange mbiraba afudde bannabyabufuzi tebamubeereddeewo n'ebirala aba tagetinze Dr. Besigye aba tagetinze His Excellency Bobi Wine aba tagetinze Lord Mayor Erias Lukwago naye Mulwana afudde bamubanjeeza eddwaliro oba yabadde azisasulira. Simanyi details tuve ku bantu nti aba babyogera bo Mulwana abadde tabakwatako bakayimba ke kabadde tebakazinirako bo baweereza mmeka nagamba yeggwe mukulembeza asooka waliwo omwana gwe nakubirako essimu nga ndaba byakola tebitambula bulungi ngamba mwana abakulembeze baffe batukola bino mugamba yeggwe mukulembeza asooka sibali era gwe beera omukulembeze gwe boneekola bino bo bakole biki
beera omukulembeze asooka kubanga ye gwa alina obba wa rhythm gwagamba nti mulwana beekubisizza bifaananyi bagenze bamuziise mu bungi naye tebaamubeererawo nga walumiddwa nnyo gwe wamubeererawo tuweeyo ka message ka send wave aka audio limit oba aka mobile money M10 oba aka Airtel money nga gwe omuweerezza Twayigga oku appreciatinga lwaki njogedde ebyo nti tewabaddewo ssente zibangibwa mulwana kabonero ak'essimbalaala nti babadde bamufaako kubanga mulwana tabadde na bizinesi ziri awo nti zibadde zisobola okujjanjaba obuti njagala okwebaza ne bannayuganda abali e Bulaaya abawadde ku mulwana empeke n'abali ku ground abatono abawadde ku mulwana empeke naye nga nze kyemmanyi mulwana tatoma kimu kyatoma tyafudde talabye ku Uganda mpya gyalwaniridde naye nga ki ekyokwagalwa n'okulabirirwa kibaddewo ekirise mukama wange bagendayo ne beekubya ebifaananyi naye maama gwe abataswala oba wabaaki okugenda okulaba omulwadde ku mbeera mulwana gy'abaddemu nga yenna akozza obutwa bumukamudde bumufudde omukala oveeyo buvi otyo ofunyeyo kifaananyi ate omutwalidde yadde omunwe gwa sabbuuni yadde kapayinti k'amatadde ekiwago ky'eryenvu awo mulimba ate nno ebyo byogerwa ba NRM ate abaamuwa obutwa mwe mwamuwa obutwa nga temuteeseteese baani abagenda obbumuka mulamu madde nti kyemwali mwagala afe ninaavaayo sipiika yabadde amulabirira genosale yabadde amulabirira ani yamuwa obutwa omanyi eyo gavumenti ya Museveni bagiyita mulyazzaawo eringa emmese eruma efuuyirira ekukolako ebikyamu nejja nekuwaayo ku busente abantu ne bagamba nti bannaye genosale yabadde ajjanjaba mulwana era abadde akava eggulu ewa genosale mulwana tayagalangako kujjanjabwa mulwana yayagala kubeera mulamu lubeerera oshege muwa abaana babendi obutwa ng'ate mumulira be mutaddewo ab'okunenyezebwa bye batajjanjabi olwokuba mwe mututteyo obubaasa ne mwekubya ebifaananyi ne mubakaka omanyi omuntu omulwadde atasigaza option ne bw'omugamba nti omusoto ogwo mwe muli eddagala erigenda okukuwonya agubaaga kakati mulwana temumunenya okuvaayo okwebazaanita amonge kuba yaleetera ssente mu budde bw'obwetaavu naye nga baani abasse mulwana bwe batyo we bakola akola ekikyamu Museveni asaawa olusuku lw'enkya n'akuleetera ensawo ya kawunga olaba bwe nnina ekisa sikuwadde ensawo ya kawunga nga ye yasaawa olusuku lwo naye nze njagala okufa kwa mulwana mmwe bannayuganda bannange mukuyigemu ekintu kimu naddala abalwanyi temusuula gaadi abawala muve ku basajja naawe mulowooza nti mubamanyi nnyo bajja batunda abalenzi muve ku mabeere mujja kuyonga ebizimba ekirala nga sinnava wano ogambye abasajja bave ku mabeere abawala muve ku balenzi abalenzi mwesonyiwa amabeere mujja kuyonka ebizimba mujja kwetuusa ku RIP nga si Katonda y'abayise nakinga Grace okitegedde Lutaaya Olivia okitegedde Mariam nawe okitegedde muve ku balenzi ate namwe abalenzi muve ku mabeere badde kuki mukole research mwe mumanyi mmere wuliriza nze golooza mmaze myaka emeka nga ndi muwulu emmere bwembulako olwo nja kufa nze nga nina emmere tolina kyotoma ng'otandika otya okuŋŋamba gwe omuwala bw'oli ow'ekitalo ennyo gye ndi gwe atali mmere gwe atali mata nti bwe nnakunywa enjala egenda wona tobuuza badde ku kibalye emmere bakkute bulungi beebake kale nawe Hadija otegedde muve ku basajja Rashida mukitegedde mwenna. All right, Jeno Yekula, we totally appreciate your analysis. Tukwebaza nnyo ebigambo ebikuva mu bizinensi yaffe Uganda. Tetuleka kye kimu. Kwegamba byonna bituzimba tusanyukira wamu era sebo nkwebaliza ddala n'akaddeko waliwo omukyala agambye wano
Ani Innocent alinaitwe musajja tuboycottinga abaka bano group kitegeeza nti abawala abanyarwanda bambola mukwano n'abaganda nga mmwe bwe mufaananye ennyindo Muteese yamutta ali mwana wa Kibe yamumutwalira mulabe w'omuntu taamubenga wala naye namata bwenva ku sheno tugenda kuyomba kadi jeno yekola tubulayo points zaffe ngemu yokka oba bbiri njaga kwebuuzaako omukyalo gwe bayita Kinyamatama afuuse ensonga mu parliament to an extent nti alowooza anoonya his relevance to the public. Juzi wagala n'otugamba nti tulina political prostitutes kwegamba bamalaya nga bannabyabufuzi abamu balowooza wali otegeeza nti kutunda kaboozi nedda mu byobufuzi nti nga bye bakola bibafuula byabamalaya. So n'olw'ensonga enja kwebuuzaako olowooza Kinyamatama afaaki ne honorable zaake mu parliament ensangi zino. Twa next tugamba nange zaake mbadde njagala bamugobe mu parliament. Kiki ekitegeeza mu kaseera kano? Lwaki bamulemeddeko honorable zaake? Anti bwe twasimba ebitooke juzi mu nguudo mu binnya ebiri mu nguudo tulina ate ekinnya kye twerabira kyekya Kinyamatama. Bagambye nti no zaaka nti Kinyamatama ayagala banana ewa zaake naye si bwe ŋŋambye nanti Kabejja yakyogedde wano naye ekirala palamenti yonna eyagala tutuusa zaake ku buliisa maanyi zaake bwe yalungiwa yetta Amonge ayagala Kinyamatama ayagala zaake singa abadde asobola okwewagulamu ebitundu bonna n'abasaavinga oba kyalikoze. Abakyala tebaagala bagaana kubanga bo bakimanyi balina kukwanibwa bukwanibwa kati bwajja n'akwana aba asuubira positive vibe positive reply bw'omuwa negativity muganda wange akumerako. Naye nga nze zaake gwe mmanyi yawasa buli gita kuggwe mwembisuza buli gita kakati buli gita amulekerani zaake ave mu benzi alinye zirole enkadde alinye mmwe enkumbi ezaafuuka obusimo zikabadde ku mayinja zikabadde mu lutobazi zikabadde ku luwazi zisimye entaana zisimye ettooyi zisimye emyala zisimye emifulejje zaake tagera kuva mu benzi alinye erole enkadde. Bannange mukkirize mbasiibulire wano amasimu gakuli busy. Amasimu gandi bize naye mukkirize lwedde essaawa eweze mwansabye eddakiika 3 nkalo omuntu asomesa okusingawo nsaana ki bw'oba gw'osasulira abakola saana nsabirwa ettongwa ngira nkyassa kuba guno omutwe sirina mwereere neera abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka kaddata mukagule nga nze kimusobola okunsasula mumpe eddata mpeereze eddata ye UCC yange. Absolutely. Era nange era nkwebaliza ddala nti kindly the only gift that we